na genda okuyingira aromatic nga negomba dda yani yakoze yafa Sematimba yagenda okujja aromatic nga yegomba Sematimba yagenda okujoininga aromatic era kasitala banga bakubya akalango nga ye yamulaba ddanga yamwegomba amazima nga ye kyamuleta nga sina kuzanya film nga yayagala Sematimba zina lyanje ni nyinta Kakama wamanya ngo abanyankole bampereze ezina erya Kakama nabaha ni ntera keshongora ko runyankole wakaura ubitegera byo bitegera si yenze muntu gogamba ekintu no kisanga koti oli kabada nti oli bwateekamu ekintu asobola okusibawo kuba mba ndi muntu mukulu noli mukulu era ngamba oli wangambye nina kyenjagala okugamba kankigambe mukama katono katolaba gomolisi ensi ebulako katono okutegeera naye ensi etegeera banyina omulungi akumendi Lubowa netegeera nenampijja Florence kati nze nina okukola ennyo era yongeramu amaanyi topowa naye nga naawe obulako katono nedda kireke eri naye nga byaddala obulako katono ensi okutegeera naye nga bali abantu ababiri kati ate nze njagala nnyo okutambula n'abantu ensi betegeera otegeera ekintu kubanga ge mazima nange ensi ntegeera okitegedde ensi okumanyi nnyo ensi emanyira sita bbeeyi va mu biri ebya firimu Tomboy promoter bwebite ekitegeera naye ensi etegeera lasita kya bbeeyi kati ensi ye yategeddera sita kya bbeeyi bulungi nnyo nti tosobola kutambula ku street n'obuuza abantu 10 nga tekuli atamanyira sita kya bbeeyi nze kizibu okutuuka mu kifo nga temuliimu bantu baweranga 10 nga tebamanyira sita kya bbeeyi naye nga ate mu 10 eryo ninamu nga 2 bemmanyi gwe nze naye nga 8 bonna bamanyi nze naye nga nze sibamanyi tubalabanga nako awo otuuse awo sebo bwe wamanyira navaawo kati levo zaali nyamu bulungi nnyo ekyo kyebalize mukama era nkimwebaliza tolaba n'okusala nsaala by the way nkulabye nesigida nengamba rasita kyabbe yalina nesigida kutidde saala nga nebaza mukama mugamba alhamdulillah ya Allah alhamdulillah wandiddeko yidi omanyira ki nagikuliddeko kubanga lwansonga Christmas tewampita kitegere kintu kata nange Easter etuuse era bw'otampita Easter nga nange yidi eri ey'ebisolo sikuyita kati nkunyumiza eriwo kale kyali wange naye si nnyo yagenda naŋŋamba ku yidi naye enkeera naŋŋamba asita kya bbeeyi wandiddeko yidi nga kale akyogera ali siriyasi nze ne mmala ne mugamba ye yaŋŋamba asita kya bbeeyi tewampita ku yidi nondyako emmere ne mugamba gwe ku Christmas wampita kati ate ye kamuluma nnyo namulanga kamutuddemu nga kamutuddemu naye nga naye teyakuyita naye teyampita kati ye ne kamutuulamu era nagenda olaba nga atondo wadde ne nga nkaleka entondo abantu abakulu entondo naye nga mugamba mutya nesooka weyanjulira abantu bannange anti natuuse ndi mu muntu kisooka mbadde nduda okulaba ekyokubiri nga ndi musanyufu nnyo mbeerako ku makula kika ngoberera nnyo best friend okitegeera goberera nnyo ngiraba ate ekyomukisa omulungi ŋŋenda okugenda okukola nsooka kugiraba obudde bwange bwe ŋŋenderamu buba tebunnatuuka bwe mba nga ŋŋenza okukola nga mu bivulu kubajjukira mu bivulu ogendayo ssaawa nga oluusi bakuyita ssaawa 4 wewaba nga lugogo eyo kati mba siigirabye naye ngiraba enkeera mu bivulu ng'okolayo ki oli muyimbi kansooke neeyanjula oli muyimbi emirimu gyange togimanyi sigimanyi nkutidde lasita kya bbeeyi
Onoonya ttaka, nyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand wa Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa e Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited MT Building mu maaso ga Muguluma Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa, ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Serebu wange. Oliku Maurice Jordan's K Media. Thank you so much guys for watching. My name is Maurice Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. We are sorry atutandikidde eri amanyono Rasta Chabey. It's been a long asimulabako naye nabadde ngamba why not kaje ate ababuzeeko manyi Aromatic Entertainment like way back yalimu abantu bangi nnyo ddala naye oba oli awo mu lw'emirimu egy'enjawulo tugenze tuskateringa buli omu n'agamba nze nkutte wano. So I'm trying to bring back those people abaliko mu Aromatic Entertainment batubuulire wagwane wadede wagwa katimbo ki toka wenya lya abantu sinyo amanya Rasta Chabey biri mukaga Rasta Chabey nalyongeddeko kati nze Rasta Chabey matabugaggabuzi oyagala kubba linnya lya Nahiya matabugaggabuzi ayajabeerayo kozi Nahiya ye yali mata ngagamba ye mata Nahiya mata yes lyali likomaawo kati gwayongeddeko obugaggabuze biri mukaaga ne Nahiya ali luddawa Nahiya ye kwokyogereko oba omwezi ng'oguwedde nali ngenda kukola lwaggulo nga ngenda kukola ku club naye ne muyitako Enansa naawo namulabako Enansa ne ye Nahiya era nenkyuka bwenti neŋŋamba bannange Nahiya nakoma okulaba Nahiya okumuwuliza nga yafuuka pasita yafuuka pasita yasooka n'agendako mu by'emizimu awo alina emboozi gye yajja n'atunyumiza nti yali anoonya bugagga kati n'atuula ku musota musota ne gumuvuga ne gumutwala ku magi gaagwo story yali awo asi kyagijjukira bulungi naye nga toneeyanjula way back emabega betwali nabo mu Aromatic ani gw'omiisinga omuntu gwe miisinga mwannyina omulungi Ahmed Lubowa okumanya mu miisinga aba NBS banjijako interview nga omanyi nkola mu bikonde mu Champions League kati 2024 Champions League nga ziwedde guno mwaka nga tugutandise January aba NBS bankubira nga bagala kunjako interview ne bambuuza nayingira ntya mu mulimo guno nasookera wa biki era interview yange nayogerako ku mwannyina omulungi Ahmed Lubowa njogerako ku Nampija Florence Wow, that's nice. Kati mu bataliiwo kati
kuba banja kibinja kyammwe ekyaliwo mu Aromatic kati nga tekiriiwo boota kyalabako ani gwomisinga mu boota kyalabako mube sikyalabako andi ne mwanyina omulungi sikyamulaba ani ate yo omulaba ku TV okay ngamba boota labirako ddala ne ku TV taliiko abantu b'emisinga kanze kankubuli gwe bayita Rema ya yali mu Aromatic Rehema ya Rehema ono yagenda Dubai yes so Rehema oyo yazanya mu Nawolovu nga muganda wa Sematimba kino kyalina amabina amanene yali wakisa nnyo ng'atanjagala nnyo waliwo n'abawala abalala ababiri bali tebeetanga beeru omwe alina akabina kasongola kati ng'omulala tayina ng'omulala munene nnyo nga mweru nakumawulirako ng'oba bagenda bweru ng'alina amabere manene kati oyo yali Salma Salma ne Sara yes Sara banjagala nnyo nabo bakwagala nnyo baali bakajoyininga njijukira twali tuzanya Nawolovu nga tugenze Bugerere eyo ne bambuuza ne baŋŋamba naye mumukoze mutya okubanga muludde mu kintu kino nga muwangaaliddemu kale bambi nga banneebuuzaako era namala ne mbagamba ebigambo bino wammanga bano nabo bibagamba abali mu Aromatic kati nga baagala okubeeramu nammwe mbibagamba abapya mu Aromatic bibagambe abawala mbalaba mulabika bulungi okitegedde bati babutivi naye kanzireko emabega Aromatic kyenjagalako abeera n'abawala nga bali class amanya okwambala ekirala bwe bakuba akalango ku TV nti twagala abazanyi oyinza okugamba bataddeko kano wammanga nti twagala balungi bokka ate nga tebakassaako gamba nti naawe wali omu ku bba abawala ba Aromatic abatiba andi kati essaawa eno kati nnejjamu agamba ati kati luli bwe twakubira akalango okuyita abaana abo bonna basalima basaala bali bawala balungi batiba butibi bati nakati abazanya best friend bawala balabika bulungi waliwo obuwala bwali bubiri bwalinga bulongo oba wabulabako wabusangamu mu Aromatic bwalinga bulongo nga bweru nga butambula bukoobu n'amanya gaabo sikyabajjukira ani omulala gwe Andrew Lukiza Lukiza Andrew omulala oba ye muzungu lwali tumuyita mu China muzungu muwala mulenzi ngayita mu China nga tukalutuba tumuyita muzungu tumuyita mu China yali mweru nnyo Sematimba nga yali asinga obweru mu Aromatic Sematimba okimanyi Sematimba nakamanya ebiseera bino mbu yafa dayiro bali tomanyanga wallahi billah ntegedde mu guno omwaka guno nga mu mwezi gw'okubiri bannange wallahi billah yo banani eyandikira nti Sematimba yafa ate nagendako e Bugerere oba kitegeera kati bwe ngenda mu bbanga lino awo nga mu Gw'ekkumi n'ogumu omwaka oguwedde nagendayoko banagenayo mu December ngenda okugendayo ate bo be bambikira nti Sematimba yafa ab'e Bugerere nga Morris oyina ennamba yange kati olaba naye kyabbeeyi olaba ebintu by'okufa bizibu nze nali waka nga tuli awo ku makya n'akazuukuka nga omanye ebiseera ebisinga si nze nzekka oba seffeffekka ewaka wabula abantu abasinga bonna kati guno gwafuuse muze bwazuukuka bwati ku makya kyasookerako okuteekako TikTok nga tannanaaba namaaso bane bwe mba nnimba muŋŋambe kakati ku makya obudde bwali bwakakya nga sinnanaaba namaaso nze naŋŋamba owaayi nga babika mukwano gwo ne mugamba ayi babika mukwano gwayi gwe nabadde kuba lwali lwakuna nga nabadde naye ku lwokubiri nga babika Sematimba abadde ate nga naakabeera naye ku lwokubiri nga bituufu ngenda ogenda ku TikTok nga bituufu so ekisinga okunnuma mbadde nzija wali nti lwaki saakubikira ebiseera ebisinga bwe bakubikira omuntu wo owungamu ekyamazima n'okujjukira nti no kankubire gundi kiba kizibu era tutwayambirwa Katonda yatuyamba social media eno yajja nti oluteekayo ekintu kyebika kyokka kyesimbika obuzibu bwennina sobola mmala wiiki nga sigenze ku media tekisoboka nawe nga ndi busy
bizotya osiba waka nga sifunye budde bugenda ku ssimu oba tegeera kyentegeeza nga sifunye budde ugamba nti kati kangendeko ku WhatsApp yes nemala wiki yes kati nze ngenda okugendayo mba muyina naye nga ndi busy ntya notya kati nyinza okugenda nenkola ku club nenvayo ku makya ntuuka ekasawa ngemu nenfunawo zo nensalako nenneebaka kati oluusi oluusi nga ate nnyina gye ngenda okukola oba ngenda mbikonde ne bangamba Kyabeyi tukwagala ssaawa 8 kati nfuba ndabe nga nneebakamu essaawa ezo okitegeera ne ngenda mu bikonde kati ate bw'obeera mu bikonde tosobola kufuna kadde nkubuulire mukwano nze bwe mba nkola sibeera ku ssimu omanyi lwaki essimu eno esiriwaza kimanyi obwongo bwonna bubeera wano omuntu osobola n'okuyitako ate nga nkola ku mulyango gwa VIP ng'ate omuntu talina ng'obadde ku TikTok yes kati nze essimu ngiteeka bbali sibeera ku ssimu nga nkola obwongo bwonna mbeera ku kyendiko kati ngenda okuvaayo era kuba kuwumula ate oluusi wabaayo ng'ekivulu ne baŋŋamba Lugogo tukwagala ssaawa 3 kwegamba wallahi ka wiiki nenkakuulako nga sigenzeko ku ssimu oba nfunye bulungi naye nga kikyo gugwe misinga omulala Zaina omulabako Nansasi Nansasi Zaina kati kankubuulirako nze abaana ba firimu siina gwendaba kati kakambabuli Nansasi Zaina yazannya mu firimu bagiyita ojjukira firimu gye yazannya erinnya nyinza okuba ndirabidde naye yazannya firimu eyo nga yawasa director Ahmed Lubowa iye nga gwagamba sebo yoze ebintu naye nga mwannyina omulungi ali bulungi nenga talina tabu mukama wange ali bulungi nnyo ekyo kyekisinga era okumanya ali bulungi tuli mu rehearsals tugenda kubeera nga tukola omuzannyo gwaffe ogumanyiddwa nga kawedde mudda tugenda kubeera kwetala Bonita twegase n'aba the Ebonies era olaba ne ku Valentine ge mazima naliko ku makula kika nga mukyadde ne mulanga omuzannyo gwe mwali muyina twali tuli Valentine naye amazima kyannuma nali mpulira nga njagala okujja naye ng'ate nga no nayinayo omulimu era ku Valentine ku kivulu kya Jostede is it Serena Africana yes nga nina okukola kwegamba nga nesijja naye nga nali njagala omanyi ffe ba artist nammwe kati abakola ng'emirimu gyammwe ebiseera ebisinga ffe ennaku enkulu tetuzirya n'abantu baffe tuba mu kukola wekiri naye tonneeyanjulira bantu nanti kati engeri gyetuludde okwera kati weeyanjule olina engeri gy'onvugamu sipiidi ekitegeera amannya Rasta Kyabeyi abamu bamanyi Tomboy Promoter naye nga amannya ag'ewaka eri Nalwa Rema naye nga erinnya kati erisinga okuvuga e Kampala wano ye Rasta Kyabeyi kati nataddeko matabugaggabuzi era amaanyi agalompete Rasta Kyabeyi matabugaggabuzi 226 Morris Jordan's Kaweesa ye channel kwoli bagita Morris Jordan's K Media ntudde n'omukyala amanyiddwa nga Rasta Kyabeyi bugagga Rasta Kyabeyi mata bugagga buzze gwendi naye olunaku olwaliro tugenda kuba twogera ku bintu bingi ekisookera ddala tugenda kuba twogera ku bintu bya Aromatic Entertainment because ono yali mu Aromatic Entertainment naye nga bwe nkugambyeko emabega nti buli omu yagenda agamba nti nno nze kaŋŋende wano Rasta Kyabeyi lwaki movie wazivaamu first of all movie nazivaamu lwa nsonga time firimu zeetaaga nnyo obudde kituufu okitegeera kati ate ng'obudde obwali bunnemesezza kasita nayingira secret ge mazima nga sisobola kufuna budde bwa rehearsals okitegeera oba kugenda eyo kukampinga kuzannya firimu ge mazima nga ate nga neeno nga nayo wampambye nnyo paka we nawanika neŋŋamba kansigazeeko ekimu mayinze kankweko kasole katono naye nga nkawumbye mangu nnyo
nze nali nakatandika okuzanya film ebiseera bali bankozesa nga nkolera ku Total mu mafuta ntunda mafuta naye nga basobola okugamba nti nno tukwetaaga okuzanya film ennaku 3 that is Monday, Tuesday, Wednesday kati nga ate neeno ku mulimu bakwetaaga full time kati ng'engeri gy'obizannyawo bitawaanya obudde era ku mulimu gwa Total bampa suspe mirundi nga 9 naye Justin nali wa mukisa kwa suspe ziba 3 eyokuneba expulsion naye bampa nze nalina omukisa nja guyita mukisa Katonda nanyamba nembeerawo nembizanyazanya naye Katonda nanyamba nenfuna omulimu ogwange netandika okwekozesa kwe concentrating kwe kutandika nti kati sikyali kuwasiwasi naye olinga mbeera kuwasiwasi wano sini tennaggwa ate ku mulimu bampita okitegeera manager nakukubira nakugamba gwe kati ku 2 londako omulimu oba okuzanya firimu kakati ng'obuzibu by then mu film bali tebanatandika kutusasula kati natandika kujjayo nnyo sente biri byali bya love passion love kubanga nze kyemmanyi ebintu bya film bw'ogendayo nga gubala sente yes oba oli mu kifo kikyamu film ezo zeetaaga n'ogendayo ng'okiwulira ku mutima nedda nga sente zijja luvannyuma okitegeera kati Tomboy bugagga buzze abana abantu kambagambe si firimu zokka naye ekintu kyonna kye bayita entertainment olina gendayo na passion sente zikusangayo busanzi nti ne bw'onoogenda kuba kubiba ebikonde n'ogamba nti nze ngenze kuba bikonde naye njagala sente amazima ga Katonda mu ggulu sente togenda zifuna kubanga n'okuzannya kwennyini ne bwe banakuwa omusajja ng'obaana naye mu ring ng'ojja kuzannya obwongo bukuli ku ssente ye azannya passion kati ojja kuluzinga concentration akusabule tojja funa sente ne bwe guba mupiira nti gw'osamba ofune sente tojja zifuna kuba obujogoli bwe walikoze n'omutima gwo tojja bukola obunyumisa tiimu endala ekugule kati ne bwe kuba kuyimba gweyimba ng'onyumirwa bibyo ojja laba gwe bintu bikole bulungi kati bijja kumalawo byekole byokka ekyewunyisa olaba kati nze nyimba n'okuyimba ne wali olwogenda ku stage n'oyimba kati ng'oyimba mbono kati ng'omutima omulala ayinza okyeteekamu singa nno banfuuwa singa nno nfuna wanfuuwa kati buli lwotafuna akufuuwa nawe nali omuyimbi n'ayimba naye ng'alaba tebamufuuwa namala ye yennyini neyeesabira abantu n'agamba bannaye munfuuwe ku ssente nange ssente nzeetaaga siri bulungi nati kakati naye we nali nasekera mu kikonde kyekyo kyenkugambye nti yagenda ku stage kati naye bw'ogenda ku stage nga gw'okola kikyo okola ebinyumira abantu bo bennyini ne basituka ne bajja ne bakuwa so tekiri ku film industry yokka kiri wonna kasiteba entertainment gwekola kyowulira ng'onyumirwa abantu bajja kujja bajja kinyumirwa Rasta Chabe wayingira mu industry gwali mwaka ki tojjukira sijjukira naye nga industry yo nagirwamu nagiwangaaliramu nkuddirako emabega Salima ne Sala bye bambuuza nga bakajoyininga Aromatic bwaffe batusangayo ne bambuuza basanga ntudde byange bangamba naye mwe mukoze mutya okulwa mu industry ya film okubeeramu nabagamba ebigambo bino wammanga kati mbigamba n'abo abalala naawe ayagala okujoyininga movie industry n'ayagala okujoyininga naddala mu Aromatic nabagamba ebigambo bino bibiri nembagamba muli baana babuwala mulabika bulungi okitegeera nembabuuza eyo gye mubeera era gye muyita tewaliyo basajja babakwana ne baŋŋamba gye bali nembagamba olwofuuse senga kikube nembagamba bw'oba ovudde wammwe ng'owulira ozze kuzannya firimu ng'era ddala owulira ozaagala ozze mu Aromatic ogyegomba ozze zanyiramu lwaki omusajja akukwana mu Aromatic ng'omusanzeemu n'abawala abalala ate n'abamu abakusinga obulungi lwaki bwakukwana ng'okkiriza nembagamba mugaane oba okitegeera n'ekirala ayinza okukukwana nga akulimba nga tabitegeeza nnyo ng'asaaga naye gwe naawe n'ogamba bano be bali mu kintu naawe n'okola ki
ate ne bagenda bakuba akalango ne bayita abazannyi abalala ne mujjamu abaana nga bati babati notandika okuba omutima notandika okweraliikirira byozannya tebijja bo wennyini ne weegoba nga ne director takugambye nti genda bagenda olaba nga tokyalabika oba kitegeera bagamba gundi yabaaki kumbe laavu yakugoba oyagala g'osanze mu industry ya film ate abawala abalala bazze ate abalabika obulungi kati ate gw'otandise kweraliikirira ogamba alabika kwanooli okukakkana n'onafuwa omutima bw'oyajja ng'olina ekirooto kye ekyokuzannya firimu ne weegoba n'oseebengerera webali nnyo nze ne mbagamba bano be musanze bwebabakwana mugaane teri agenda kukugoba nti omugaanyi omwaga okitegeera gwe bw'oba olina ekitone kyo ng'era oli muzannyi mulungi gwe jjayo ekyo kye bakugambye okuzannya amazima nga Katonda onalaba bakugobye kiri kijje mu ndowooza yo ne mugamba kati gwe ozze ng'oli mupya osanzemu abawala abalala osanzemu n'abavubuka era n'omuvubuka najja nga gy'oli nawe n'ogamba yes ng'olowooza bali bonna bali wali gwabasinga kati ekyo nze kye mbagamba mwejjemu ebyo byokwagala musemenya nanti oli ali kakiiko bajja kumpa loolo nnene mutwe gwe kweyimirira bw'ozannya bulungi ojjeyo ekintu kyo bulungi wallahi ojja kulaba nga bakuwa loolo ennene birungi nze ekyo kye nsinga okumanya mu so ebiseera ebisinga n'okubeera n'empisa yes empisa beera smart banange nga tannabagenda wala senga movie industry kubanga nga bomanyi nti no mu industry osobola okuzanyirako mu aromatic nozanyirako mu big boys nozanyirako ewala akubuulirira gwe byoyina okugoberera osobola okuwangala mu movie industry senga genda maaso kati nkubuulira ekyempisa ekintu ngero oyagala okuwangalira mu kintu kati nga era kati kubanga tulina ba aromatic abapya okitegeera n'abasuubira okujja mu aromatic nga ye awulira aromatic ajepikira nkunyumizaako kansooke nteekaako ebbali akatalekeka katekekira waliwo omuwala omu erinnya lye ndyerabidde yajja mu biseera ebyo nga tuzannya nawolovu oba sizoni ey'okubiri omuwala oyo amazima nga Katonda nzi yannyumiza wanga ebiseera ebisinga abaana ab'obuwala banneyabizanga nnyo simanyi olabika obwassenga oba n'ekirala nyinamu olubuulirira ate ekirala si yenze muntu g'ogamba ekintu n'okisanga kwoti oli kabada nti oli bw'ateekamu ekintu asobola okusibawo kuba mba ndi muntu mukulu n'oli mukulu era ngamba oli waŋŋambye nina kye njagala okugamba kankigambe mukama tokogene maaso ngenda kugamba ekyo naye kenkisange walala tosobola kisangayo maama okigambire nnyo n'abaana banyankore nabo muka nimbenda ino nimbaramusha aba nabo mbarara aba mugambaki ati nyowe amazina ga ezina lyanje ninyita Kakama wamanya ngo abanyankore bampereze ezina erya Kakama nabaha nintera keshongora ko runyankore wakaura ubitegeera byo bitegera nabaha nintera keshongora nako runyankore na keshongora aka rage ne Serena Bata pereza rukundo pereza berete muranga ndesi ne tutandikira aha kare mwenya shemererwe iye abari kwenda obategereze nyowe kankomao newe otyo obade kyabulira ekirala obanga obadde okyagamba nti bakweyabizanga nnyo olwoyi kuba oli omuwala yaŋŋamba ge mazima kubanga nasooka mulaba ng'ali mukulumwa kiri kye nkuŋŋambye nti bwe bayita abawala abalala ate ng'olumwa ng'anyiiga oyo omuwala bwe bayingizanga abawala abapya nga olaba muli kimu mulungi nnyo kati nze namubuuza namulabanga fesho ne mugamba naye gwe buzibu ki
amazima yambuulira yaŋŋamba nze ge mazima nagenda okuyingira aromatic nga neegomba dda. Yani oyo yakoze yafa Sematimba yagenda okujja aromatic ye nga yeegomba Sematimba ye yagenda okujoyininga aromatic era kasita alaba nga bakubya akalango nga ye yamulaba dda nga yamwegomba amazima nga ye ekyamuleeta nga sina kuzanya firimu nga yayagala Sematimba. Kati nkunyumiza omuwala nga tumuwandiika sente nakolaje ebyo byonna obitegeera bwe nti onkugambe omanyi twagendako mu field tutunda firimu zaffe ala firimu za aromatic tugenda Jinja tugenda wa nga tukola nno sente nga ate abantu batwagala. Kati omuwala oyo twagendanga naye jjukira twagendanga ne Sematimba kati omuwala oyo nga kimuwaliriza era agende nafe bambi mu field olw'olulenzi era ekyo gye nakiraba oba kitegeera ng'ekimuntu mu field si kutunda film naye lulenzi luli webale nnyo paka we yaŋŋamba naŋŋamba buli aromatic ne soko simbe wakati awo ne mukama Katonda tuyisa mikono mu maaso ne tukwebaza aromatic evudde wala nnyo okimanyi twagendako ku street ne tutunda firimu siddi ku siddi nyumba ku nyumba ne tugenda Jinja ne tugenda Masaka ne tugenda simanyi Mbale ng'okwata siddi zo 10 n'ogenda munayi kano kali mugundi ne gundi nti kammeka ka 13 ne luggi ku luggi kati bitwabivamu tutuuse eno alhamdulillah obadde kyaŋŋamba nti mwagenda n'omuwala mu field nga ne Sematimba kwali twakolanga ne Sematimba oluusi nga tugenda n'oyo Rema n'abaana abalala besikira bulungi kati oyo omuwala naye nga ye ekimutwala mu field era Sematimba ne kati nagenda olulaba ng'eyo aluma omutwe nnyo ne mmuza ebbali ne mubuuza naye buzibu ki naŋŋamba ge mazima nze najoyininga aromatic nga Sematimba yandeese. Kati bwe yamala okujoyininga Sematimba ye yakitegeerako nti omuwala ono yajja lwakuba ye omuwala yafuba okulaba yalwana nnyo paka we yeddiza Sematimba yamala n'amufuna ekisaka kya byonna omuwala yali alabika bulungi omuwala mulungi ng'ate yafuna bulungi ani namukugamba takyalimu era muŋŋambe nja mukugamba nga tuvudde mu kamera musanga muyinza okubaamu sisita waati ekitegeera omuwala yalwana nnyo n'ateekamu Sematimba sente. Tomboy oba Rasta Chabey ya ex aromatic member. Kakati awo tukomye ku Sematimba. Tulina emboozi n'endala nnyingi ze tugenda okunyumya kwa bazannyi bali aba Aromatic Entertainment na biki ebyaliwo na lwaki ekiriwo kiri bwe kityo. Tomboy agenda tubuulira omanyi kati bano abantu abali mu Aromatic Entertainment ebbanga eddene bwe bakomawo basobola tubuulira biki ebyaliwo. So Tomboy ngenda kumukomyawo olunaku olw'enkya ng'atubuulira lwaki